nate twalirize Pastor Andrew Jengo abenge ebigambo eby'enkizo okwaniriza Katikiiro wa Buganda wamu n'abakungubazi. Okwebaza era okwaniriza abakungu ab'ebitiibwa kuva mu gavumenti ey'owakati. I take this opportunity to welcome the officials the government officials n'owekitiibwa Katikiiro wa Buganda Charles Mayiga Katikiiro of Buganda. Tukwaniriza We welcome you nga twebaza n'abakungubazi with all the mourners, abava mu madini ag'enjawulo, those from different religions, bika eby'enjawulo different respecting twegattako to join us kungubaga kuno in this morning okwa mukadde waffe our father Omusumba Augustine Yiga Pastor Augustine Yiga era ssebo kamala byonna and sir nze Andrew Jengo I am Pastor Andrew Jengo, mutabani w'omugenzi the son of the late Augustine Yiga Augustine Yiga, abasinga gwe bamanyi nga Pastor Yiga Abisaayi other people know as Pastor Augustine era Abisaayi, muzzukulu and I am the grandson wa Yosefu Matovu of Mr. Joseph Matovu, agalabidde who is lying Enkomansimbi Mpamba Komasimbi Pamba, era nga nva bazzukulu bansamba the grandson of Masaba. We are men from that land. twebaza obwakabaka bwa Buganda We thank the kingdom of Buganda bwawulira omulanga gwaffe when they heard our cry ne butudduukirira and came up for us. olw'okuba Because tuli mu maziga we are in tears, ebyokwogera tulina bitebinyo we have few words to say. naye ng'abasajja Abaganda bwe But bagamba as the Baganda say, atuma the one who sends obukungu the official tamagamaga. doesn't look here and there. Owekitiibwa Katikiiro The honorable Katikiiro, tukusaba we request you bw'otuuka embuga when you go ow'embuga mutugambire and tell their highness mutusinze it be guilty of musajja we Yiga Augustine that your man Yiga Augustine yatuseereddeko has gone. era kulw'abaana Because of the children,
bakadde baffe our ne elders, family ya Revival Christian Church together with the family of Revival Christian Church, BSTV together with the MSTV, tusiima obwakabaka bwa Buganda we appreciate the Kingdom of Buganda tudduukirira to run for relief to help tunyiga eby'obugu to comfort us. tusiimira ddala We really appreciate. era abasajja bagamba As men say, ofuna akaabirako when you get someone who cries together with okaabira you, ddala you cry or you dig. wanyaniriza They will come. okusaba era nsaba And I request bakungubazi bannange my fellow mourners, twanyirize let's welcome owekitiibwa the Highness Katikiiro Katikiiro owa Buganda Charles Peter Mayiga era nsaba and I request kabaka the King, awangale may he last ayongere longer, okulamulo Buganda may he continue ruling of ebigambo Uganda. bya owekitiibwa Those are my feelings. Wow, bwatyo mutabani w'omugenzi Yiga Ayaniriiza abizaayo obubaka bwe obusiima abakungubazi ne Katikkiro wa Buganda okubagabiseeko gye tuli. Bakali bange kale akadde mwezikirize nate bite ow'ekitiibwa mu mbeera yonna Katonda bw'abasobozesa okusinkana n'abantu ne bwebeera nzibu obaaniriza n'olwekyo nsanyusa okubalaba newankubadde tuli mu kaseera kanaku omukulu ono bwensanze ng'alina ebigambo byayigiriza ebigambo abinozezza bulungi naye n'omutakuta olw'Olungereza omanyi ebigambo tebivvunulikika ne bijjayo amakulu oli ayogera mu lulimi olulala lw'agamba. Ntuusa okusaasira kwange n'okwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka eri abaana, eri ab'enju, eri abooluganda abako n'ab'emikwano gya Pasita Augustine Yiga olw'okufa kwe. Okufa kutuuka ku buli muntu, kyokka tekumanyirikika. Manyi bulungi nti wadde pasita wammwe agenze n'ennaku ezo yalwala mwamanya, naye temwalemye kwekanga ng'amawulire gafulumye. Tubasaasidde nnyo bannaffe. Ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2014 nali mu ggombolola eno ey'Erubaga nga tuli mu kaweefube w'ettoffaali. Twatandika kaweefube w'ettoffaali nga twagala abantu ba Buganda basitukiremu babeeko enkulaakulana gye beetuusaako awatali kulindirira buyambi. Ettoffaali lyali lirubirira okweggyamu okwenyooma, okukomya okwekubagiza. Abantu baagala nnyo okwekubagiza bwe baba mu kiziba. Ne Buganda twamala ebbanga ddene nga tuli mu kwekubagiza olw'ebizibu ebingi ebigwiridde Obwakabaka. Twali twagala ettoffaali lisige mu bantu ensigo ey'okumalirira era n'okwebereramu. Bwe twalangirira tugenda kujja kudde eno e Kawaala, Pasita Augustine Yiga n'aweereza obubaka ng'asaba Katikkiro ajje wano. Era Christian
era Revival Christian Center najjawo ne mutola ettoffaali zito. Olunaku olw'ennyinga 9 Julayi 2014 nali wano era pasita Yiga ku lwammwe n'atikka ettoffaali n'atuwa n'ebirabo biyitirivu. Mukaweefube w'ettoffaali Revival Christian Center wano y'emu ku kanisa z'abalokole n'ey'omukulu ono kwensanza ayogera ennaabulabi n'endala ntonotono ze nakyalira. Simanyi nyiza n'okubanga wano mu balokole nasinga okusanga ettoffaali ddene. Mumanyi nti kaweefube ono gwe bagambye w'ettoffaali yali muno okutoola ensimbi. Ekikulu kyali biri okwejjamu okwenyuma okwekubagiza biki n'ensimbi okukola emirimu gyaffe. Era sente bwe zaatuweebwa tulina emirimu gye twakusa, era buli asabira wano mu Christian Revival Center, buli asabira wano bw'oyitako Emmengo n'olaba Masengere ekizimbe ekyo, oba n'oyitako Kasubi oba bw'olaba Terefayina, osaana omanye nti mu mirimu egyo mulimu ssente zaawo. Mwakwenyigiramu. N'olwekyo mbadde nteekwa okujja wano okubakubagiza. Mbadde nteekwa okujja wano okubeebaza olw'obutatirira Ssaabasajja Kabaka. Era nsanyuse nnyo bwe mpulidde Andrew Jengo ng'alanya agamba nti ndi muzzukulu wa Nsamba, ndi Wangabi, oli kojjange maama wange Wangabi. Singa Pasita Yiga yali yeenyooma, singa Pasita Yiga yali yeenyooma oba singa yali yeekubagiza, tiyandisobodde kutuuka ku ebyo bye yatuukako mu bulamu bw'ogeraageranya gye yava eyeerobogola. Mu ngeri eyo ebyo bye yasobola okukola, tugambe kanisa eno bwe tuli mugiraba, somero, TV, ebyo bibeere essomo eri ffenna nti bw'omalirira osobola okutuuka ku birungi, ebirungi nkumi. Bw'omalirira ne Katonda n'omwekwata osobola okutuuka ku birungi nkumi. Omwoyo ogwo gwe twagala ku mulembe guno omutemi, naddala mu bavubuka bategeere nti ebirungi biva mu ntuuyo. Akola n'asaba Katonda by'ayagala abifuna. Kamalirize n'ensonga eyo. Mpulira nnyo okuyombagana n'okwogera ebisongovu wakati w'abapasita abamu ab'abalokole. Ebigambo by'enzikiriza abantu abatali bamu, buli omu ku lwabita ku talukwe. Ebigambo by'enzikiriza abantu ab'enjawulo babita ku takwabo. N'olwekyo buli omu yandyagadde nnyo kyakkiririzaamu ate nassa ekitiibwa mu ky'omulala. Ndowooza buli pasita we balina wano, buli pasita asaana asomesa eddiini mu kanisa ye,
ate buli omu asse mu pasito omulala n'ekkanisa y'omulala ekitiibwa. Omuganda agamba nti omwezi ekyamusiibya ku kkubo olagirirwa, kyetuva tuwa ebyokulabirako. Nze ntera nnyo okulaba omulabirizi w'ennamirembe Lubaga, ntera ate ntera nnyo okulaba Ssaabasumba w'e Kampala ng'avudde e Lubaga ne yeegatta ku b'ennamirembe. Nze mbiraba naye nga nawe bayina ebyo byawula, kyeziba zibeera eddiini ez'enjawulo. Omukulu ono abadde ayogera, taata we yamutwalaga mu kereziya, nyina yamutwalaga mu kkanisa Anglican, temuwulidde? Naye nze Ssaabasumba mulaba wano ennamirembe, ate mbaali awo Ssaabalabirizi nga mulaba e Lubaga. Emabegakawo nalaba Supreme Mufti ng'ali mu kereziya e Zambia, mwamulaba. Oyinza okwebuuza nti ekyatuta omusiraamu mu bakatoliki kyeki? Omwezi ekyamuzimbya ku kkubo olagirwa. Ndowooza enkola bwetyo esobola okubeerawo ne mu bapasita b'ekkanisa z'abalokole, era enkola ey'engeri eyo ejja kunyweza okwegatta mu bagoberezi mu by'omwoyo ne mu mbeera eza bulijjo. On my own behalf and on behalf of the Kabaka's government, I extend our condolences to the family of the late Pastor Augustine Yiga, to his friends, to his relatives, and to his followers. We all shall experience death, but we never get used to it. It always comes as a shock, especially to the family, to the friends. And in this place there is a wider family of the followers of the deceased pastor. Please accept our sincere condolences. As many of you here will remember, we spearheaded a campaign called the Tofari for purposes of creating self-belief within the people of Buganda, so that we may address our needs without expecting assistance from anyone, so that we may initiate solutions to the challenges that we face. And Pastor Yiga and the followers in this church, when they heard that I was in this area, Lubaga Division, Gombola Lubaga, they requested that I come here with my friends and colleagues, fellow ministers, so that they fulfill their duty. And the Revival Christian Center is one of the churches of the born-agains that contributed significantly to the Tofari tribe. The purpose of the Tofari campaign was to create self-belief within the people of Uganda. It's the spirit we need in our individual and private lives to make progress. Pastor Yiga started humbly. He's born in Maogola, a significant distance from here, from a humble family. But when you consider what he was able to achieve in his life, setting up this church, setting up schools, setting up a TV and many other things, simply indicates that he had self-belief. He was able to accomplish what he accomplished because he had self-belief. That's the attitude that we want people to adopt, especially young people. You get nothing unless you sweat for it, unless you believe in yourself, unless you are able to roll up your sleeve and scoop the dirt. I think that's what Pastor Yiga did. That's why I'm here now. If he wasn't that kind of person who has self-belief, probably would still be in Maogola. So self-belief is important, and the life of Pastor Yiga should serve
as a lesson to all of us. Finally, I would like to urge the pastors of the born-again churches to practice mutual cooperation. I hear a lot of negative statements from different pastors directed against the others. Matters of religion are very touchy. People give their own interpretation to the different doctrines of religion. Within Christians, there are sects. Within Muslims, there are sects. What's important is for us to cherish what we believe in as we respect what others practice. That's why I think the pastors in the born-again churches, some of them are here, and I'm very happy that they're here. Because once the pastors show a spirit of togetherness, of working together, of respecting each other, the followers will do the same. And that will help build a stronger body of Christ, in my humble opinion. So I urge you to respect each other. I urge you to tolerate each other. I advise you to stop throwing dirt at one another. Nziramu okubasasa. Nsaba Katonda abakumye. Nsuubira bye yatandika munaasobola okubitwala mu maaso. Andrew sigaza omwego wa Buganda okutafa. Oli pasita. Mwebale nnyo abakubyeka. Sigaza omwego wa Buganda okutafa. Oli pasita naye oli muzungu wa nsamba kabaka ye kitaawo. Tokyerabira. Tusaba Katonda abakumye ate bw'abaana gasiniiga abeere wa kisa. Nja kusaba twewombeke tuyimbe ekitundu ekigamba nti Katonda omulungi ow'ekisa. Dani.